bas enteekateeka yonna nga basobodde okuba ate ng'etambula olunaku olwajjo mu kibuga Masaka babadde bagulawo ekifo abaana bazanyira emizannyo oba games. Ekifo kino bakita Leo Gamers mu kibuga Masaka, kiri wano ku Muto Complex awo ku level ndowooza ya 2. Olunaku olwajjo enteekateeka tambudde bulungi nnyo, batongozezza abayimbi babaddewo bangi. Fresh Kid yazze, ba TikTok abasinga bazze, akalezi ke bayita Sebo, Basakala Boys babadde ba MC, Bamuyana Kids bwabadde waawo ne bakubamu abaana bangi nnyo bomanya abali ku TikTok, ne ba TikTok abamaanyi babaddewo awo nno nga baggulawo ekifo awo bazanyira games awo nno ku Muto Complex. N'omuyimbi gwe bayita Biswanka naye asobodde okuba ate ng'ajja. Kati nno wabaddewo firimu olunaku olwajjo bannange bapukamingi. Omuyimbi ono gwe bayita Biswanka ye yava ewa alienskin, ayinza okuba yavaayo nga tatuuse naye. Olunaku olwajjo omukulu oyo we yazze okuyimbira ekivulu kyabadde kya bwerere, ng'okuyingira bwerere babadde balonkinga nga babagulirawo abaana n'abantu abagala okuzannya ku geemu. Kati omuyimbi ono bwe yazze nga bomanyi nti abayimbi abatandika TikTok eno ndowooza oba ewaga abayimbi abamu. Kati omukulu ono bwe yazze yabadde amanyi nti DJ ennyimba zonna ziyina ennyimba ze. DJ n'amutegeeza tewampadde pulogulaamu. Kati Biswanka ng'agamba ate mbu talina flash. Kati ye ng'amanyi nti muyimbi munene bwe yazze eMasaka nti ng'amanyi ba DJ balina okuba nga balina ennyimba ze. DJ n'amugamba agwe kola pulogulaamu totuleetamu kamantaalo. Omulenzi gwe bayita Biswanka naye kye yakoze n'akanyuga omuzindalo n'akanyuga wansi n'adduka misinde. Embeera n'ebeera bwetyo. Kati Biswanka anoonyezebwa asobole okuba ate ng'asasula akasente. Geegonna amalala g'omulenzi oyo bwe yasobodde okuba ate ng'ayisaamu abategese ekivulu. Enteekateeka eno nga bwe yasobodde okuba ate ng'etambula, abamu ku bawagizi n'ababaddewo ku mukolo guno basobodde okuba ate nga bayogedde ku mbeera nga bwe yabadde, kuba omuyimbi Biswanka yeeyisizza mu mbeera etali nnambulukufu wadde n'akamu olw'ensonga mbu DJ yabadde talina nnyimba ze. Biswanka nga talina na flash, mbu talina edooza katandikire wano omukulu gwe bayita Bamweya n'omuyaga ono TikTok naye yabaddewo nga tuggulawo ekifo ekyo. Yayogedde ku nsonga eno naye yagyewuunyiza naye n'agamba kijja kuggwa bwe kiti. Kibadde kitya? Ebintu bibadde birungi, abaana baffe bazze ne baperforminga, batabani bange Kevo, Serina, Passion, Sebo bonna abaana bakoze bulungi. Ekyo kibadde massive nnyo, ne bajjoyi bazze babaddewo ne Aliana bonna babaddewo abaddala. Naye kakati Biswanka mugamba ebigambo bino nga nze Kasiyano wadira omusajja yawummula amagye nendeeta abaana bazannye nze nempummula. Nze zifa abakola oluyimba challenge tewagiraba. Abaana bakola oluyimba ne lukuba hiti olwo rest of my life. Agaana ate okuyimbira wano eMasaka n'adduka ate nga munaku Petero, kubanga ffe twabeerawo ne tumuyamba ne tumukolera mu bunaku bwe tumanyi jahava. Naye Biswanka akoze bubi nnyo nnyo okudduka ku kigundi n'agenda era agenda kuddamu kuba hiti. Agudde n'abayimbi lwaki bakola embeera eyo? TikTok ewaganya abayimbi. TikTok enenge gyewogamu omuntu nabanga wakabi ate kati babeerenga ffe abanike nti ffe twakolamu tulina ebintu bye tukoze. Tibamwana bagenda musanga ali mu kizimbe kye alina emashini yeri wali mpya osegeera abantu bajja ne bakukyalira ne bagamba akasajja kasula waggulu. Naye Biswanka agidde mu takisi mu Kamunye, fe abamunonye wali mu Kamunye ne mulinyisa booda bula ne muteeka ali waggulu ne mubikako ekijaketi kwada yambadde bubi. Najja mpola mpola ne muleeta wayi ne mugamba kakati Biswanka yingira jjanga weekwese wano. N'agamba naye empale gyenye ekimudusizza mpale empale ebadde mbi. Okitegedde kati ye muyimbi oyo gwe bayita Biswanka twabaddewo ku Muto Complex ng'ekivulu kya bwerere, omukolo gwabadde gwa bwerere. Omuyimbi gwe bayita Fresh Kid yamusinze, abaana ba Bamweya bamusinze okuperforminga, omwana gwe bayita Sebo yamusinze ne ba TikTok abasinga. Biswanka bwe yazze ng'agamba mbu DJ talina nnyimba ze. Bamweya n'akyatugamba ku nsonga bweti nti agenda mutwale wa alien amuzzeeyo. Biswanka era alina kubeera wa kibanda kubanga kati omanyi asuula mu Katanga. Biswanka asuula mu kayumba ka 7,000. Kati ebipale bye kati azina ekipale bambi basanga bakimuhazise.
kati ageza kulaba nga kipande kibi nadduka ku show kati ate nga laba abaana banakubye show nga y'amaanyi jukira ajidde mu taxi ajidde mu kamunyenza munonye wali ne muwasendeza boda nanga asoko mpo omutwalo gumu bamu gumberemu kati kumbe ayagala kudduka adde Kampala era Biswanka mubbi kino nkyogera mu kamera Biswanka mubbi ate Biswanka munaku Petero ate abda abantu b'eMasaka tengenda mulaga nti zabampita bamuya n'omuyagade incredible nze kuba video mama ona ne bajiwereza mama wa mu kyalo osegedde abaana bapeo baperforminze bulungi tuza mbawulira we bayitawo omwana omuto akusinga atyo kuba show Biswanka mubbi munaku Petero muyaye aya basi enteekateeka bwe yatambudde omuyimbi nga bamaze omuwaka balansi ye n'agamba ate ennyimba tezirimbo kati DJ eyabadde embyuma bamuyita DJ Amix ye yakibaddemu yambulidde embeera yavudde kutya yatandise bweti DJ Amix kakati Biswanka twamuyita wano wagenda kuyimba ku Rio Gamers naye bwatuuse bayimbi banne obwedda baleeta program bonna nga bwe baziteekayo okiwulira bwe tubakubira ennyimba zaabwe naye bwatuuse abuziza bubuuza mukube ennyimba zange DJ oteekwa okuba ng'ozirina ne tumugamba katukubire ze tulina oyimbe n'agaana ye ayagala lwawulira ye lwamanyi nti amanyi muteekwa kuba mu lulina tegeera ninga ne bwaba Kamiliyoni ne bwaba Bebe Kulu ne bwaba Bobby Wine aleetera DJ programu okitegeera kakati njagala ombulire Biswanka yataleeta programu nga n'ennyimba ze tulina mu kompyuta tumugambe tuzimukubira ayimbira abantu bazze aganye okuyimba abadde ayagala tumukolere ki mubadde musasudde oba ate waliwo omuyimbi ayimba nga tasasuddwa ati adduse buddusi oba ekikulu kiri nti ebisigadde tetumanyi naye ekikulu nti aganye okuyimba kyekyo naye ebisigadde tetumanyi abawagizi baffe kyenyinza okubagamba nti tebaggwamu maanyi era bwe tunaba tuzzeewo oteekawo ekintu ekirala kyonna tujja kuleetanga abayimbi abaagala okuyimbira abantu bayimbe yeeyo message oyimbyewo Fresh Kid wabaddewo ne ba tiktokers bano bonna abato bayimbye basebo bani bangi nnyo abaana abato aba tiktokers bonna babaddewo kitegedde ensonga yakibaddemu DJ omukulu yabadde MC naye namufunyeeko ambulira embeera ye yagirabye atya Muzeeyi Kamadi Basakala bwe yazze bugizimbwa ennyimba ze zibunye Uganda yonna atuuse wano bakubye ono omwana alina ziri ze yasookerako enkadde mbw'ayagala zino eziriko empya ze yakayimba zino ebbiri agamba okuba era ye Biswanka ng'atolowooza weeruli Amix nga talwina amugamba amuyimbi olina okutambula ne programu yo ate n'ekirala yakoze mesi bamuyisa ajje ku stage n'agamba nti alina omuyimbi we asookawo ye nga tannajjawo eggaali ye mbu nyina omuyimbi wange asookawo nga nze sinnayimba omuyimbi we n'ayimba kyokka ate nga naye ali ku stage oba tonnatuuka ku stage ng'oyagala omuyimbi we asookewo obeera backstage tolabika nako abadde ku stage nga kwayimiridde bw'ati bwayo amwanjudde ffe bulijjo tubikola nga omuyimbi asookawo naye n'agamba nti musoose eggaali yange naye nga talabise nako naye yayimiridde ku stage bw'ati kakati omuyimbi we yenajja n'ayimbayo oluyimba lumu yennyini era yamwejjiddeyo n'agamba nkubeera ezange oli n'amugaa temwampadde programu Kamiliyoni Bebe Kulu n'abayimbi bonna abasigadde bajja ne ba DJ baabwe ne programu ku flash oba ku stidi nga ebyabanga edda nesebo yagembwe ennyimba ezange zabona Uganda yonna ani atazimanyi sebo ne bagaana ne bamugaa teziriiwo n'atambula n'agenda aya basi ye mukulu oyo ye Muzeeyi Kamadi yasobodde okuba ate nga babadde ba MC nabo byabasobodde kubanga wabaddewo babbawunsa nga bagezaako okunoonya Biswanka nga yabulidde ku muto wansi waggulu nadduka n'abaddusa bamunoonya tebamulaba Biswanka bannange Kamadi awoneze ba upcoming n'abayimbi abalinga Biswanka obubaka bwenyinza omuwa ne ba upcoming bonna abakajja omanyi TikTok eneewaga egenda neroozesa abayimbi bano abapya nti bamaanyi naye nga si bamaanyi ennyimba zaabwe nga ziri ku TikTok okitegedde
so kati neno ewaffe gye tuli gye bayita up country eMasaka n'ewalala mujje ne programu zammwe abayimbi abamanyi obasanga e Kampala nga bali back stage basaba kuyimba okyegedde naye omuyimbi oyo sebo atuuse ye n'agamba mbu nze ndi w'amaanyi ennyimba zange zaabona eggwanga lyonna gwani nga ne bakamiliyoni batambula ne programu zaabwe ennaku zino bayimba na lyrics nga temuli bigambo naye sebo ye azeboze mbu kuba nnyimba zange n'agaana n'asula microphone kati omutegesi nno amunoonya kuba olumaliriza babadde basimbula bamunoonya ne babawunsa simanyi gye binaggwera nga bwe biri okitegedde ensonga nno bwebadde ya Biswanka ng'adduka ku stage olw'okuba abawagizi abasobodde okuba ate nga bazze okulaba ku muyimbi waabwe Biswanka nabo byabasobodde kubanga Biswanka anoonya bawagizi naye oba abawagizi bali ku TikTok gy'anaabasanga Biswanka nze mulabe ku stage awo naye ate bwe mpoyidde agamba DJ kuba music abantu gwe bamanyi ate bwe muzo okulaba atatayi awo zambu DJ nate manyi olina music wange DJ abadde amuyina oba ate simanyi ate gwe ng'omuyimbi kikkakatako kuwa DJ music wo naye nga Biswanka atiddeki ate simanyi nange lwaki tayimbi lwaki oyinza mwogerako nti omuyimbi okyakoze Biswanka alina kwetereza kyolina omumanya malala kiki malala naawe ago malala alina kukutereera wadde omuwagira gwe Biswanka asala muwagira kubagala muyimbi mulungi nate bwabanga byakoze ono nga newala byagenda ogenda ngaakola music okuyimba omulimu talina oyinza muwa bubaka ki obubaka bwenyinza omumuwa nti bwoba wena bakuyisa ogenda okuyimba faayo dijjo olabe ngaomuwa music wo okitegedde be bawagizi be abasobodde betwasobodde okuba ate nga tufunako eyabadde omutegesi Daddy Kevo ensonga zino zogeddeko bw'ati naye nga zimusobedde femi okutaataganyizibwa ku luvannyuma wano abayimbi bazereeti so ng'ate obudde baadde batuwadde bannannyini kifo bwakoze baadde bufundafunda ate Biswanka ono Biswanka kale yalowooza badde gye balina ennyimba ze kati ate najja nga tanya program ku flash nga abalabi batera okukola abayimbi naye ndowooza kyekireeseewo obuzibu kati bwatuusa ku stage ng'ate oli talina nnyimba ze namusaba program abakisenyinza obbagamba tubadde tugulawo ekifo kyaffe kya Real Gamers tuli Masaka ye game session esoose Masaka eyakabi baleeta abaana bawumulireko wano bazanyeko mu luwummula mu biseera nga si byakusoma gweguwadde omulamu omukulu ekyabasanga okuba nti tayimbye kasaba mulabyeko ffe ng'ekifo twamutegese twamusasule tumumazeeyo era abaddewo